kanjene ngwe apo bwabitana ku street yen zene mbutwala modena ke kati gwoyoza kwa Beeyi eryamanyide ku lyalumone na miyembe ekisinga okunjira ekyala bo babawa lolekisi mu chapati zinjene ngwe buyogati ntwala yoko ice cream ninga kuzira 12 mu supermarket bichi nalabanga takira bangana ku Okati TV Nera Abataka bennaziga bange mwanguwe abekirindi nedikota zenna bayise kino kisana ne dokita yatendekebwa ennyo kana kawala banange kabalenziku zena kasanga mukuboze ne katabira bochimu bibi ne kambuzo olina meka zena kasimba nazikenga kana kakabi gateyo chansiko banange ne malegoga oli mwenzi nnyo namuliwo mulondeke ngeri jenna kumalo omukwano gwayononeka zenkwijjukirira ku nziku yewe yannoma okufa zensabisa kisande kimazima bukyembawo kambanyumize okufuna enziku gwego gwakulembera emabega nafunayo ku kabodo byone ya munsiga yeka gwendina banange oli mwezi nnyo namuliwo mulondeke ngeri kyenna kumala omukwano gwayononeka zenkwijjukirira ku nziku yewe yannuma okufa zensabisa kisa gendo siga balala Okay, tuli ku Focus Live olako lwalero ate mpozi tukwaniriza nnyo bale kwera mpozi ngate otufollowinga obale kwera ngo subscribinga channel yaffe obale kwera mpozi ngate otula bulungi nnyo girabe eggweyo nenkugamba njagala okukwasa mwana mulenze ne kuluga akuyambe ko mpozi ku bya YouTube okubira mpozi ngaji kutandikira n'okubira ngaji ku managingira bulungi nnyo enamba ze zitawo ku screen yawo bera mpozi ngate omukubira nze sula Senyonga nashi ali ku camera bagzi ali mpozi ate ku jita kubira ngate kamu ekirungo tandikide mubali olunako olwalero akayimba bakayise omuzimu gwa nawo bokaita omuzimu gwa nancha abaita nziku ndali eyo gabana tu ekintu kyakutula mu nnyonnyo noberanga kagamba nziku yakubonyabonya etuga kati genda ofune treatment tulina mwana mulenzi kajanjalo yes erinnya eryo walijja kuki erinnya eryo nze waffe gyenzalibwa twalina mama waffe nga tulimanga nenga tugamba mama tutugala twalye kajanjalo kala kamyufu nga njega nyuza akajanjalo ekyo kubisirya nyama zinga nnyo kajanjalo kase kunyumira akamyufu bya bijanjalo soko wabuze kabala bya Boka TV banange nsanyuse nnyo kubasanga n'okubawuliza n'okundaba nesimya n'okundaba ko waneno amanya matufu yenze kajanjalo ligino umumanyi bozi wali munembira byange mwaka ki aliko munembira byange mu 2018 ne 2016 ne bigenda bitya bibo ngaga kyangenda bulungi kuma kikuba pa ku semi final nengenda ko ne kalangala nemba ntukuba amazi buli kimu bwento kyangenda bulungi ate 2018 awo waliwo obuzibuzi twali mu bya covid biki mpozi wali bya covid wali bya covid tini atenga mvira wala sene zimbuza ne tukitampola mpola sasa oberawa bera kayunga kyalo nazigo jebazaala gundi ona kumukane kusimbani do hani babali maliseri musima kibati oli mwana wa nsima kibati era muno nya babali osimanye banda amusanga ojja kubeera ngo omufuna kasito tusana ku Bokati TV kakati kajanjalo wasomako nasomako katono mpaka wa nakoma P6 nayingire P7 ne okwewandisa ano sende bansaba bagumunya ntatangu musaba ogumenyo ko wandisa kujuza index number babe biki form estegera sabijuza tobijuza nanga bagumunya tata yani buzabuza nzizeno obata yayina sende kitufu wakati yayina bulungi basijukira ne yayina kumaze era kwa kalirwawo mama yampakira nuso ya ebitana jambo nabane musanya kalirwa ku mudala nangamba ate yangulya mmere ate nanzambya gundi tugenda kula okweto na kusijuka na bulungi ngenda kuziwedekezi eziwandisibwa nibanga banakuda musomo mwaka gujja te P7 songa wano badde ogisomye ngali gisomye ebulako gumunya gokka bali gumunya gwa nemesa kati ngene ngamba atenze nzireyo atensomo mwaka lenzire mu P7 nze mu somo mwaka ati ndaba nembuza yani muganda nga amale yasome nyaga ndo kunyambo ndio mutwambira oza mwawo gononya muganda yasome nyogo ovuga yana anampo mulimu alipo mulimu nenza batenze mu P7 nenkwata katiba nankuba matafari
kati okuwa mataffaali oba mbata bwento nvuga ku boda bwento mbata batisa naye nga omusinga nnyo mbatisa ndowooza muziki kuba njagala omuziki era ngulina mu bungi naye nawe natandikira ku nkyanoonya ssente zikyambuze ŋŋaanya okuwasa tusooke tudde wali eri ewa taata yeeno Kaleero yali akola mulimu ki tali ku mudaala awo Kaleebe naye nga tebabira na maama afenze bikyambawo sibanko na maama wange mama wange na tata wange bonna basanga babeeta mangu kati gwani yakuza nakulewa jjajja mu kyalo eyo endazigo giwakulira kati wa maama ogendayo bugenzi ni wa tata ogendayo bugenzi kyali nga wekito yaani safuna ku mboko ya maama wadde ya taata ofunye ya jjajja ye yansunangamu ne tata naye yafa 2016 awo yafiira tumuziika naye nga safuna ku mboko wadde ya tata nga kibyata ekyo kakati ye jjajja gyali ija yafa 2016 nga n'emyaka 96 bebana abalwana mu Bama jjajja omusajja yafa 2016 omwezi gwali gwa Mother's Day ojjajja yazaala mama yazaala taata jjajjange mugwanya Fenekansi be basajja bakube mundu abalwana Bama era kabaka nabagabira ettaka ebugerere yatuli ku ttaka lya kabaka mu Ki7 lwaki bayitawo mu Ki7 anti beba 7 abalwana kibayitawo mu Ki7 isigiza Museveni yabba erinnya ly'abasajja yabba erinnya ly'abasajja abalwana era okibuuza nnyo baba yasobe kubitikiriza nakuteya bwale mukulu ansingako kubimanyi nnyo nja kubeera nga munoonya tulabe lwaki bayitawo mu Ki7 kati nga muluka yensiima nsiima kibaati nayo ekyalo naye nga omuluka gaffe Paris nsiima soba otonobera ng'okibuukamu oyingidde okuba amataffaali boda yiyo oba ya mukamawo boda nagula akuba amataffaali nengwawo ekyakadde kamutowo 8 kyenvugaavugamu bwe ntiyo kyenzigiddeko olina emyaka emeka n'emyaka 28 ogitadde wa boda nga sigirabye weeri awo yingiza mbadde mmanyi nti iwe oyinza ogireka eri abaana ne bagamba atuvugemu manaye Kampala bavugamu bufuzi eyo wembeera yo mama wange tata wange wembeera weebeera mbadde nengiringizaako n'enzira weebeera wembeera kuba yendiisa yembeezaabeezaawo olina omukyala siina mukyala wa nsonga sagala gwasa lwa nsonga njagala kuba muziki kati ndowooza nadda mu by'okuzaala abaana bajagenda ku school fees okusoma biki ate nga muziki gukyamanja ssente eno nekiŋŋansiza okuwasa ekyo bwekivala bankyali bwentyo njagala okuba omuziki okyagala okuba omuziki gwo okay kakati tuddeyo katono wali eri mu nsi ya nembera byange kiki ekyasinga okukalubiriza ennyo munembe byange nembe yange tewali kyankalubiriza nnyo era mpozi wangubuza okusoomoozebwa oba ekyanyiizangako ku radio simba eyo na nga tujja muyinza okugenda ne muyimba abaana 4 oba 3 mwenna nga muyimba kyokka ne bagamba tulina okugjako ne bajjako kyokka ate enkya ne bajja bayimba esho mwanyiizanga nnyo ne bayimba nga bafu ate era ne mujjako kati ffe ate abaddeyo nga tusoosinga abajjo niba nga twagudde tulina mukisa guddira andi erawundi yammwe eba ewedde kati kyekyannumanga kikiringa bw'onoogenda mu African Cup of Nations nti tiimu bwe zibeera nga zasambye embi tebagenda kujjayo eri gye baakubye ezabadde ennungi n'ennungi gye putingazanye ne Nigeria kulina okubaako evaako kutegeera kwe kusoomozebwa kwanyizangamu okwo kate ekirala naye nga tegumuna bitama bulungi munembe byantana buzibu amba nga basaliza teri kusaliriza wabula kikyokka kyokka ekyo kyendabamu kyansoomozangamu ng'oyimba bulungi banna ne muyimba otwayimba abaana fena tuyimba ne mugane nogalaba tulina okujjako nyine ne bajjako kyokka ne muyimba bafu njagala onfunireyo kuzimu ku hiti zo tetugenda zikuba ku gita nga njagala tuzimbe wano eno kataka ntwemu nina hiti zinayimba era yakubanja yatamanyi okukalango nga ku mwaka oguwedde ogwo yali ya Bobi Wine nyimbira kabaka wange ensonga nnyingi zindetera nze okwekolokota ku lw'ebisubi ebyannerako kolokota okuva ku mutwe nezira ku birevu ne wansi wange netuukayo eyo gye nsanga bicuucu ebyakula ebyaniriza buli kisaanyi kyova olaba buli nnaku nze ntambula nabyo zisiiba nabyo mbeera nabyo n'okubisaawa mbisayira wamu so n'okubimera era bimerera wamu okunsiibwa ke kabonero mbakalaga nti bibeera bimera bwe kaseera mbeera mu kwetakula nesayira bisuubi byange alina ennyanya z'okubika nsange kayunga temunenya kusawa kansawe
kuba byakola n'okunjokya nze binjokya baneesayira bisuubi byange alina ennyanya z'okubika nsange kayunga temunnenya kusawa kansaawe kuba byakola n'okunjokya nze binjokya eyo hiti yalina bwatyo ate ewa mayinji jjukidde olikondi mukalango iba Nansi nkubuuzaako nnyo wali okubeera mpozi nga ate otulaba oba olina ebisubi basobola obbisaawa adak tulire mwana mulenzi Kajanjalo olunaku olwaleero mu Vocals Live ate ze Sula Ssenyonga Bagizi ali ku gita Nasha ali ku kamera. Wava ku kyowandika oluyimba olwo? Just mbeera ng'oli mu kyalo bwange olimalima ng'obwa neeyimbira byange kati genda owulira ensonga nnyingi zindeetera okwenyumiza nga n'ekigambo kijja mukama omuntu nga kikize ng'omuntu omuyimbi omuntu oba asobola okuwandika oluyimba mbala mpampandise mpa ekigambo kijja mukama muno kimu kyokka eki ntenka layini nanenyimba ensonga nyingi zindeetera okwekolokota ndaba nga layini nenfunewo omulamwa ogutandika nimanya kati ogokolokotera omulamwa ogutandika okwekolokota ewala gwe ate endala nyanika friendly match tugenda giddakawo kale tusooka tugendeko mu maaso kakati oli mu nneeyimbira byange ono baana banno wabasanga otya? abaana kituufu nze kinakisa okukkiriza oli muyi oba oyiiyanga naye nga naye abaana bayiiya mutuuka mu studio nga wepanga tunawoze naye nga ate abaana baleese ennyimba omwanza okutuuzaako omuziki naye mazima n'okkiriza waliwo omwana yankuba ku semifinal simajuka erinnya lye nayita mukazi amenya gwe nafuna mu ddembe nayimba musirimu aluma kati nze naye mutedde luli oli wa muzimu gwa nanca yayimba sirimu zeneta enziku mazima nange nakkiriza sirimu yasinza manyi kuba yali aja naye yayinja musimu alumamu mazima nansinza yandi bambuuza tukuggyemu naayitewo nenga nenda kanteekeyo butesi nga nange nkizikiriza mu mutima njakusinze ne wali ogamba ati alizisikangezegezeeko nenteekayo kintaddeyo naye nga nsinakubaalagana ku final naye nga nkisobola nkimanyi nsoma si muzibu nyembi yange si muzibu nkisobola nkimanyi nsobola kikola kuba mulimu omukisa n'okuba n'omukisa olina oba n'omukisa sobola n'omukisa embi yange olusi bagamba nti olusi sigamba nti olusi peegi yo yeba tennabikkulwa peegi ova wakatonda okuva mpozi nga si ekiseera kyo si ekiseera kyo tuba muddinganya emirundi nemuko waninga waweka mulemu buli omwaka yesigenzeeyo muwuliriza nemumuleka nenga mwaka sima mukisa mu bawuliriza ani gwolaba nti yatuuka ku final naye nga wali omukuba ab'omwaka guno? sibajjuka bulungi manya kwambadde nga nvuga ekiro boda bulungi naye nga nfuna obunyine ntegako nempuliriza olumu kwabinyumira naye sibagobedde nga nyumanya gaabwe kyekituufu. Okay, tukyali ku Vocals Live olunaku olwali tulina mwana mulenzi Kajanjalo era nga mpozi mwana w'ensiima Kibaati Nazigo eyo Kayunga Bugerere sala ya Ssaabasajja mpozi ate eri eyo Kayunga. Lwaki bagiyita United States of Uganda Kayunga? Sasa kiwulya kugwe sasa kiwulya kugwe bagamba erimu amawanga mangi erimu abanyala ekyo badde ogamba kati kankitangaze ku ekyo Kayunga nze mu ndowooza gye nkulizeemu ntegeeramu Kayunga tewaaliyo tribe wali tekajjere tewaliyo kino kimu kati buli muntu yava gye yavudde butwe bwe yava yasenga eyo oshegera kati kabaka weeri abo bagenza olwana abo bangana bajjajja baffe we bavaayo akasiimo n'abagabira eyo n'abatemetemera abagabira eyo kati ne bayaba ate mwalimu abaalwana tebaali baganda beereere mwalimu abanyala mwalimu abagisu mwalimu abaganda bwekwamba baava buli mu gye yava tugenda tuwanire kabaka kati n'abagabira eyo bonna bonna kati spesita kali alingawo nga jireere kali omuntu gye yavanga nga jja basengako kyovulaba buli ggwanga gyeriri sigamba nti ggwanga wavaayo ggwanga lya banyero bali abaganda bali aki gw'oli wa ggwanga ki? nze ndi muganda nedya butiko. Okay, kale tukyali ku Vocals Live. Kajanjalo mayi kati bwe bavange Kayunga wasulangawa? Ogwasooka nga si bya covid 2 nasulanga muganda ngawe gayazaawo nga wenzia nenzija olumu enkuba yankuba nenkaba nenga nebyange lwakyambonyabonya
mwatu ava kusimba saa mukaga banvuga mpapa nyampita mu kisasa omwo enkuba yantanga akava kisasa abandange enkuba yankuba nali ku boda mpanga kashero nga amazi gantwane nga tukambona mama nambuza ama abeera ogayaza ngamba ne wachobona aba ngamba njagala kuyimba nga chenjagala nno ndo kusimba okwo ku ndimbe byange unabande sakayimba kange oba nga ndikodize banga maono mwatu atumumanyi ono baso kuya kunyiganyigira ko bakuba kayimbako kye kintekamu amaanyi nnyo nga kangende kusimba nyimbe nenga ntukano naye enkuba yankuba natuka saa 8 nokaba tobye nene nzira ate nenzira yela nenguma nenzira yo naye nga tewali nnyo kiryawo kiminenga mpa kinjeta mu music ba mukuyimba nebyange biki nonya pasi oba ena academy joyigiramu okuyimba nze ndowooza ya enabera academy moyigiramu okuyimba wakati olina okubeera nga olina omuntu oguyiiya bana Uganda baagala bintu bigazi kikati mpyanga academy mwenjigiramu okuyiiya bwento naye nga tewali bweze kyona jakikole kigiya kuggwa tuddeyo ku mwaka gwo guli gwagamba nti mwatuuka abantu nga mwenna mulaba muli super kwolwo walaba nti bakubye oba nakkiriza yankuba nakkiriza kwa twaliko matwali 40 nimanga mutwala kabiri nankuba nagenda yankuba nakkiriza ngamba yayimba oluyimba sirimu aluma yani chuvana bagamba basaliza tebasaliriza kubanza yaluyimba nga tudde wano wendi nenzikakanya nti kitufansi nawe nyike yakwata yenyike yani musajja tutula sirimu nga bwaluma kitufa ikubaya gamba nga muti tuba tukyanyumya mundeke omve manju kale kama pese ninti kubama kafananyi mbo abachi muyisemu ekidunga abagenda ke manju kati ne bama kangamba kitufunange enyika yanno mangasiri mbali nange nenyika santi sinzi mbo batu kyala ku mmere mundeke mveke manju kati no mazima tabana udde neni bama kafananyi mazima ne basiri mu aloma ngero tenzi kuyange banange nga alinga abantu bagimanyira ya bulijjo bayo na makerenda no mango na makerenda no na mango wali ogirwaddeko enziku nalinjirwaddeko ko mwaka ki alishimisa chenyiza we najimbako ninjirwala mu maso kyasinga okunyiza nali sijirwala ako nga ngolo biyimba nete unajimba ninjirwala ko mu maso ningamba ate obana kireteka ko wetezi erumetia kitufu eruma yerumirawo leero kiro nchekuma kiberumirawo kasobola banga ogenda ofuka nga mutute gukyajja nufuka ya mpaka ali buzimu kyajja nogamba jogera okebera ko nga kujjoko obusirasira namanyirawo misinde nodduka nofuta na bayimpiso nempola kupa kyemajinja yako ewona iyo ewonerawo mangu ewonerawo kasaba ne sente dagala okuba eddagala ewonerawo bakumalako treatment yakumalako sente mmeka just jali mtwale ina emitwale ina nati nga ekyanyuma ekyaze okunuma ng'ate nalidde bya bbule walidde ya bbule nalidde bya bbule mbisula emitwale ina nalidde bya bbule ate mbisula emitwale ina nakasinza bwongo namusinza obwongo ate nensasula emitwale ina lwaki wali bya bbule teyali girlfriend won no kyali girlfriend wabuja siti namugwako nemusalako walonda ku nemusinza ebigambo msinze ebigambo ne musalawo ndi bya bbule mulya bya bbule ate sije kulimba enaziga eyo bamanyi nga celeb ate ndowooza ne transport gwera tewamuwa kubanga olina piki transport ebyo mukyasi ya transport sama mutambalambula oza balibaito transport wachi akasiimo kale eno Kampala bya transport yafa transport ewamale transport nkulekako n'ebigendo tamaza fune ebigendo nkulekerako n'omutuusa nawe mpitana nenzirayo n'omusibulya obusibuzi bwoni tunalabagana jukira oba mukyalo eyo kizibu kibalina abawaaki balaba nsasanya balaba baveko mu kyalo walabanga wati nkafu tujja kusimba bekinjako e Kampala alabanga gwosa asinze akulaba ng'oli munene wakukyalo kabukyomungala kyonna aba akikkiriza natamanya nti nawe oli faala yeyo natemanyiramugatesinga jako eno ate alabayo basinga kunze kati ababeere bamanyi nze mba nsinga era nzembakubeera bamubuuza nnyo obakuno otya abawala kubanze njako e Kampala nenzirayo wenzirayo noddayo na sayansi mwala niwe babulabo nita bulabo bwanjawulo wagaye togaba lekafuliyo obulabo tegwamanga bannyo kanje nengula apo bwabitano ku street yen zene mbutwala noddayo nake kati gwayoza kwa Beeyi eri amanyidde kulya lumonde na miyembe ekisinga okungira ekyala bo babawa lolekisi mu chapati zinjani ngwa buyogati
ntwalayo ko ice cream ninga kuze 1200 mu supermarket bichi nalaba nga takiraba ngako wabona kwako no mwala nga abadubuka ya mama we dubuka deni naye jaze okunyomira nasabanga kibatalina ninga manyiza Abekampala nga saa minute made mazima nga nange minute made okwate 13 mebitala basatu mukagule olazi kuluma zikuluma ngo musujja kwa typhoid onajaga nesaba taliwa nizira kusimya nebuza ntunye embozi kumbe nkwana kati nenta ne musaba nenzire logulera omwana nekana mama tute minute made oyamuleta ntasaba splash Ajira tebiri ye kati wabakozesa losi minute made waliwo abamunyweyo anti ekiwebuzi binokosa losi ninga ni mwana nyisa mwa level amandi level kijendi jinnam eya namufuna ne musabula nga sina kyemfunye ate sache mwade ninga munyisiza level yowe yakolibira laga kolubalo kafune nziku tujali ku Focus Live tulire kajanyala tubulire embozi eyo mukyalo abaye bannaye mwabana kivuga abawala mwabali eyo ndoze Kampala mulaba wabeerawo ebitundu ebimu nga batulisi omuntu ajja kugamba ndi feno tufiisa bwe tuti ebeeri babafiisiza ku Rolex nene Kampala siru gye bali bafala bazi oli bamufiisiza ku just ku boda yo kati nga bweri awo bamuvuga buvuzi ku boda bati ni bamutwala bamuvuga ne bamwetoloza ekibuga bati n'agamba ho ono gwe nafunye rider wa kabi era njateka mugiya njateka mugiya mayo mugamba ate banga mukwana Bakabasajja mmwe mbaga mukwata mu kiwato wenyweze nanywera kyo kituufu ekisinga okunyumira ekitukwanza Bakabasajja kyemmanyi ku baboda bamvuze bank board myaka giringa 2-3 ekisinga okwanza Bakabasajja awo banyumya emboozi y'ewaka esenga bajirekera tujja bakwana kati ajana kunyumiza embozi abasajja namusajja antamyono nga walisaba kwa kubisimu ifula bana kubisimu na nyiza ali wa mukazi mwala bichi gunayo tona magezi ogenda musalirawo ngama mwenjize kye mugamba naye funa yo omulala mutandika mpola ati kati nze bakasambuza abona mujjawa nze wendi kati awo mbangu funa mukasangu ze mukasa usombe bya basajja musajja ngongo njugake bya waka zimmanya tono mulina kanyange mutegeno wazofuna nayo mwana usanga wadda munange oddawana kati nga yebuza nga nze wendi wazo batumaliriza ngasimungame wendi mngapa ku namba yo kati zambanja mukubira ajja kujja wajja mukubana oli agendewo jamanyi omukanyanga bajja kujje wange kisinga banyumya embozi yewaka kwegamba ekibakwanya si kukwata mu kiwato wabula bwanyumya embozi yewaka gwe nosalawo munyiga ebiwundu ayolese ennaku ye kyekyo kyekizibu nze kubazi bina linfunyeko kyekyo akayimba kali kanyuma nnyo Bakabasajja banyuma kanyumira nnyo akayimba lwaki ani Bakabasajja kituufu ye tomuteekamu mbani bafunyeko sikulimba tolina kyoteekamu tolina kyomuteekamu Kamusajja tugamugwa lugoye bajja kumubuuza olugoye kaddala nga bomukyalo bagula engoye za mwaka ni myaka 2 omukazi asoma ni myaka 2 nga taguze lugoye kata agoya akapya kugoya ogamba kamugamba bakajjiwa agoya akapya sikiza gujja musanzaawo omunyige ekindaze gobona omusanze ku kubo nga ava ku bowa yitsa amazzi bakuti omwite mude mu nsiko wala atete otole manju omufune osabule mangu angoli abali mu kunyoba agenzewa ategwe nemboze ekyo kireke Focus Live kochali tuine kajanjalo katukomewa tempo sigene mukayimba friendly match ate atubuli yakachusa atya tova ku Boka TV Focus Live wendi embwa zange ziri ready ninze kulaba zezizo ekisiko fetu kisaleko lelo teri kulya maluma mwambye tonkube fumwe nnyo okimanyize ntayize eno tayizeeyo nga bwe ntayiza tugende mu kisiko muli tuyige tuwona amaluma tuyige tugende mu kisiko muli tuyige mulimu obusolo tugende mu kisiko muli tuyige tuwona amaluma tuyige tugende mu kisiko muli tuyige
mulimu ebisolo okanga mpola kimanyeze ntayize no mpola buli kasolo hakajja konna ganfumita buli bisolo ebijja byonna ganfumita embwa enkima byonna ganfumita embizi entulege byonna ganfumita ente hakami byonna ganfumita endiga embuzi byonna ganfumita leka nfumite buli kisolo kyonna kifumite fumite buli kasolo konna kafumite tugende mu kisiko muli tuyige tuwona amaluma tuyige tugende mu kisiko muli tuyige mulimu obusolo tugende mu kisiko muli tuyige tuwona amaluma tuyige tugende mu kisiko muli tuyige mulimu obusolo. Boko's live kochali atempo zitulire mwana mulenzi Kajanjalo akayimba kaise friendly match ekachuza nakafura mpozi ate tuyige wali oyizeko ya tuyige wafe mchalo watango kuyiga mu myaka emeka si ne baba izi yes dagenda ko obugenzi ne mbaweka ko ngansi ya nyama ninga kinyuma bunyumizi mpozi toli ya nyama ngonyumira bunyumirwa just nyama laki wajijanga eno wajiwa bakwanu bo bagabananga batwala benyiri balinga ngezo batayirizaako ninga binyumbyanga manyimba ku kyalo limga yemuyigana mukosa lulimi kyokusinga eyo nga muli ku ttale zomanyi nti aha bino bigambo bipya abantu beberu tebasobola bimanya kuba tebali nyo bigambo kyo bakwasira kwa olusimba mu kusirika sayini zimuzo okukozesa n'okwasira embwa okugira ojasira ngena we wane nyiti banyo bigambo kwasa kyo okujiwa amanyi yo kwata hawo yiyo oli kunsolo kwenyini kweri kiziko kweri ngembwe gende eduka bwete kweri kwenyini wewo ngo yasira ngembwe yasira kwata okwasira kati buno bonero bwo bamutandiko kolesa obonero mbate munatenga kwasira muso kusanga anti ngizo mtusa kanga muso ndike mteka wansi ne unyiriza ni mukoza bone dawani mugabe info nagaba kadi muteka rutula makadi mutayiza muti enatola mu kitule eriye kati muso mukoso bonero kasane mbula niko kuunyiza neka ngende ekaba yunya no mukira mumanya egifunye eri kumpi osude wuli eri kumpi ngamanya kweri ngamga mwasira kati awo ngamunga mugoba nga mwasinga bakoyiga bisolo ki tuyiga nsinga nyinga misu wafe misu je gisinga okubayo misu kuba ngabe atezino mbitogo wala nyeno ngamu nefu tusinga yiga misu eyo je wajja okwasira ne bakabasajja kale Kajanjalo nga tumaliriza okujja kongo ina akatalekeka tumira ku bantu bo tempozi tumalirize kantumire ku bantu bange ntumirako Honorable Mukibi Badiru tumirako Madam Tasha nentumirako muganda wange Damari n'abasule tumirako ni mwanyinaze bwezera n'abamwanyinaze namugwanya akwa mukatala ogayaza ne baganda yange bona Bobu bani bona naberako ne Kubanga TV namba batumide mwena Kubanga TV la munsabire kikube nkyongere mu maaso kuba njagala music njala kwa music. Okay, tuyanza nyo tuyanzege atubade ni mwana mulenzi Kajanjalo nze sula Senyonga bagizabade okujita okubera mpozi ngate alaba ekintu nga bakitambula nasha ali ku kamera okubera mpozi ngatwa ekifaananyi muzigo kuruga nagame yajjo kuyambako ku YouTube channel mubere bulungi mweraba Okati TV Nera